nakuwawufa oyinza otyamu kakati katandike firimu yaffe Tubi Production ziba kutusaka ekyali ntandikwa tugende maaso mpola mpola ate eno nga yasalaka eno gisubwa ekyali ntandikwa era nga tugende maaso mpola mpola katandika n'omudiri bada wunu ya Allah gaga dira mutuze mu Brooklyn stole kijaja byebiriwo zange tondisa ziwera nya kwayambaliramu wakasa kumpa zitawera mpani mpono mpegwe dira ono njabbalaba naye nga byatuwadde byebyo mutaka nga yeyongerayo wawulira obudde bwa poliisi abanga awulidde mujjawe teri kajja zaleero zo awo mbamazzi ekyatandika butandisi stand-up guy gye tulaba era nga tugenda maaso mpola mpola sala kunyumiriza bunyumiriza Dane Habekesa akulembedde abazanyi Ani Ezi naye nga ku sikulini kwali tukyatandika Nick Odero ne Luke Robertson ekyali ntandikwa Jay Ferguson Ethan Suplee Michael Rappaport ekyatandika butandisi Bob Saget Ray in Chelin and Fisela Moran Eshas ni Brad Bayer ekyali ntandikwa wa Stevens ne Greg Barrow Mackenzie Mane ekyali ntandikwa Constantine Marolis nga naye ku sikulini kwali Kate Lassie ye casting designer MJ Minaski music composer John L. Manahi ne Frank Reynolds Daniel Napolitano Isaac Jindi ne Eddie Jindi executive producers Ronnie Rofe executive producer ekyatandika butandisi era tugenda maaso Vince Maggio Ilana Boleda Danne Ibaksa producers ekyatandika era tugenda maaso Mike Yanga emwandisi w'olugero ate nga ye director ekifaananyi kati katugitandike mbulambalamba obwa firimu eyo mutaka wuno ali mu mbeera yakwagala kuva ku sigala kati alina kagundike kali awo kabanga akasigala okagira kaleeta omuka naye kubuuza ekibuuzo olowooza lwaki bwe bakusala enviiri ekintu ekyo kiraga bulala wakula mu mbalaasi yakukyamawo kiki wekikulabikiranga ki ekyo sikitegedde mwana ebintu bwobanga oli wano ebyabiragirina okuba bulungi naye gwe otusobedde otaama butaami mu ndabika waliwo abalema okukola kyokumera enviiri bwe nagenda naga nti mpese gwe ekyatandika butandisi emirimu tebalina bakeera kulya bisiikirize baabano sitale kiki ekiro waliwo ennyumba ey'okubba wegenda akani Gucci ogenda naye ajaggira babbi waliwo aleeta emirimu ono yakeera okuziga yoweekizigo kati ye alaba nnyumba n'abano tebasiibawo mugendeyo obudde bwe buti naye oli aleeta obuzujuzi yali abakwasizza ate buli bakwata muyitanze saagala gamba nti nze boosi wammwe Sammy! Wangi! I heard you got a beat on electronic cigarettes. Yeah, I heard a few things. Ageza kulaika ni ava kusigala. Naatera. Alina akuuma kayaguze okasika kaleeta omuka naye sigwa bulabe nga ogwa sigala obanga anywa nayenga. Yeah. Kali awo. Kafego kyajinga kakyajinge. Bwebeera habiti obanga ali ku sigala waddala naye kweganga ogira weerabira. Like plays a nice guy role. Then boom, says some shit you can't be comfortable with. Look, I wouldn't worry about it. But look, he says this score, it's like $200K. N'agenda maaso n'okunnyonnyola ssente ezibalirirwa mu nnyumba gye balina okubba. Fucking catalog already. Sally, 41 years old. Oli agamba yamaze doteka engugu. Omugugu ogukola kukubba katalogo. Plus they buy a lot of shit. Not from your face. Baabo. Saawa yakola. Tuli mu Brooklyn. Kabuga ye kate kabeera. Thanks.
So how was school? School's not as bad as I thought. so lilitya Well, that's good. so siribi Sick of school this early. alina akaana ak'obuwala ate abayo be bazaala Oh, God. akayigiriza ndiba Honey, time's up. saa ziweddeko All right, come on. kale maama wakunonye Hey, right, Maddie? nja kuleka nifuna akadde akalala nkulabe ye Samir Okay. maama amunonye kyana kyange akyagala naye kyagala taata waakyo omuyaayi With Daddy, okay? Do you want to naye asooka odde eri nsooka enjogereko ne kitaawo Maddie. tosibudde kitaawo I'll see you this week, okay? nja kulaba mu wiiki eno Step into my office. jawo mu ofiisi yange office? ofiisi ki What a great idea. singa wadde ne ofiisi yana ekirowoozo kirungi naye ofiisi y'omuyaayi leeta sente ajajaja ensi eno waldange oba tokola oba okola bazaagala ate ndo bayawukana takuwa kutolerako Quit spending it all on your hair. simanyi nakyozikolamu Your money. oba nviiri Here's the problem. enviiri bagaibwe buzibu ennina obusooka You know, I swear to God, I look at you and I think, naawe ndayira mu katonda buli wenkutunulira ndowooza singa ofuna omulimu Stealing is my gift, huh? that's not fun. onoova ku kyokubba watya nga obubbi kitone kyange I don't need to mu stealing is my gift an actual schedule. I know. I'm working. teyagala mwana wange enda okutuuka okutegeera nga bamugamba kitaawo yafa nnyondo kaakati baakakimugamba baabano balumbiddewo babaga emulimu emitwalo nga 2 It'd be like taking candy from a fucking baby. A baby gorilla? ono alinga bebigolira bavuma nnyinimu I think I know that guy. oyo bayi mumanyi In school. omumanyi ate My dreams again, I will fucking kill you. w'ozanyira mu birooto byaye nja kutta twala eri omanya basajja naye tomanya bakazi Have to use the drill. babaga esente gye ziri Do some weak point drilling here. Child, isn't that what you call him, you Bangalore? laba nakulabudde ku kyokubamba nja kukuwujja Fuck. What? kiki binusu azezo 200K, boys. 200k Fucking jackpot. baba bakyali awo Sammy and I will shoot you for fun. atambula muse waliwo atema fudde maama nagambye emikono mubanga Gucci. Why am I? samera guki Put the gun down, Tommy. teeka nsi emundu tome amanyi n'abapoliisi teeka nsi emundu sijja kumyania sijja kudduka Sleep with a girl that never met her real dad. omanyi omuyawo keeranga ku poliisi ng'abewaanira ka mwana awolaanaye poliisi mwebaka ababbi nga babba ababbi babba abantu muli eyo kumbe ey'omu ku babbi naye ng'akeera ku basirikale mwe temugoba babbi ababbi nga babba abantu Samir Raguchi You got some real fucking issues. leero batusse You tell us who's running things and we cut a deal. tubuulire ani addukanya ebintu tukusalira eggezi There's nothing I can do here. tewayi kyenyinza kukola ano No offense, Tommy. naye mwana Tommy onsowera mwana gwe kyali wange gwe nonsaako obunyogoga n'etaano be bamuwadde bennyini abo museka wano naye ogeza nozza omusango aba takumanyi I expected bigger things from you in life, Sammy. nali nkusuubiramu ekintu ekyamanyi mu bulamu same See, kumba okawungeza ayambala obukookolo n'afuuka entalaganya Now you go omulaba robbery, bookmaking, extortion. I'm guessing fixing horses. Whoa. n'ogenda okuleka ndi obba tujja nakussaako emisango oleko byenyigiramu save yourself. You know what I'm saying? You akukusa addiringa think big picture. lowooza ekifaananyi ekinene golooza bwova noddawa miggo ku makya nga tonnagenda ku kyanca Wedding. ebijanjala ebika ebiririddwa empumbu Turn around. You're an old ex-con and you missed her whole goddamn life. genda mu maaso obulamu bwo bugenda kwonooneka Cop or psychic? What are you? I'm both. Sammy, kati yamubuuza I got something. oli musirikale Because I've known you my whole... oba oli mubuulizi wanjiri kwe alinga amukuba enjiri Might as well be. wendi byombi Invite me to your 21st birthday party. Because I always knew you were going to be a cop. okimanyi nti wonooviira bamugani wonooviira mu bino oba mukomera muwala we ayinza okuba akuza amazaalibwa ga 21 myaka mingi egyo kuba akyali muto kati ogenda okuleera alikodinze amaloboozi okuva mu banne be basoose okubuuza akanaakataano anze temubuuza nnyo oli same yazize era ye muzizi waffe ate oba yatugambye wali waabwe tugende tumusitulireko baakuvuddemu bali abasiru oba baava mu middle east beesibye mu amerika gubbi bubbi guli awo guleega malevu naye waffe akyogedde gyenva
kati beeraawo yakuyisewo amalevu mbw ate oli mukafiiri nakyo sayininga wano. This is a memorandum of understanding. Eno memorandum of understanding. Profile to Lord yabawaayo oluwa. We will provide you with a new identity. Bagenda kulekanibwa mu identity empya. $5,000 a year in salary. Era bagenda kulekanibwa musasula $1,000 ng'omusaala gwe. Kubanga agenda kuwa obujulizi. Ku banne babadde bba nabo. Doing the right. Yabavuddemu naye. So bamulangidde esima yava mu Middle East sinzaalwa ya wano kankisayininge agenda bawaako obujulizi. Very much. Weebale nnyo weebalidde ddala. Leero ayambaddeko ng'omuntu gavumenti kati yemulabirira kubanga agenze ku witness protection program. As long as you stay within these guidelines. N'agamba kasitoba ng'oli naye tofayo nja kukuuma kubanga yenze agenda okukuuma nze nkutwala mu safe house. Kankisayininge banna abasayininzeeko emboka anaana buli lunaku. Where are you taking me? Muntwala wa nga tudda mu Wisconsin. Laba akayumba ke bamuleeseemu. A version of life. Eno version endala y'obulamu. I don't feel good about this. Bw'abeera Windows ali ku XP. Just keep your nose out of trouble. I don't want to. Gwe kyolina okukola ennyindo ogijje mu miwunyo nze naye ng'egye nkuyambamu. Tonyambye onziise. I love my job. Mulimu gwange ngwagala kukuuma bantu. Agenda kuba n'obujulizi mpaka ekooti ng'etudde. Agenda kuba akuumibwa buli kyagala okulya weekiri. Save some lives. Make some extra bucks on the side. You don't mind. Bamuwadde ebintu naye nga kituufu alinga gwe bawonyeza abadde ali ebisiikirize ku street. Mulimu Sensitive guy, huh? amasimu. Osobola okwogera ne famire yo kati essimu eyo basobola ojjula bagiprotectinga okuba nti babypassinga traces eza buli ngeri naye banga teri mukyamu asobola kumanya mutaka wagikubidde kati asobolanga okwogera ne famire ye. Bamututte mu Wisconsin okuva mu Brooklyn. Michael Rappaport. It's also a real live mafioso from the big mwana gwe ebintu bino nali manyi nti si bya ddala. Bamubulamu bwaba mafioso kati ovudde mu bwababanda oli mubulamu obulungi kati. Families with big guns. So get along just fine. Wano ejja kuba bulungi kale noono ekiifu ab'okukyalo. Off on the right foot. Okie be bakafiyu beeyo we can fe tukuuma amateeka kati. share some stories. I bet you got some good stories, huh? Naye abantu balina stories buli omu alina story emuli emabega w'obulamu bwe naawe oteeka okuba olina story ennungi wandyagadde okumbulira. New name is Derek Hash. Nanti Derry Cash. Obviously didn't pick it. Sinnalilonda. Bet you want to pick something like Travolta? Oyagala kulonda lya Travolta. Mutannalonda lya Derry Cash. Kono ndala yakweyita John Travolta. Bamukyusizza identity. Oba ne face tugikyuse. Nga omanyi embeera z'ababbi. Ennyumba tebazeeba bakamu basula mu nsule. Ulira akabwa. Mwana wange. Mubbi naye agala omwana we. Kyobala okuzaala kujagaana. Mwana wange. Yalidde mu banne olukwe. Hi. Jebale. You must be Derek. I'm Trisha Collins. Yenze Trisha Collins ne mutabani wange. Happy to have you here. Tuli basanyufu batukukyaziza wano. Abazungu babikola nnyo basanyukira abamulirwana abapya. If you need anything. Era tuzegawe na kye weetaaga otugamba bugambi tuli bamulirwana balungi. Is that dirt? Oyo ava kulya kadongo oba? It's both. Byombi. Alya nnyo swiiti ate bwagwa mutaka amulya. What did your husband tell you about me? He said you were from New York and Bangambye va mu New York. Spitfire of a personality, and that you were going to be great here with a small town Ogenda kubeera naffe n'akabuga kaffe katono naye tuli ba mirembe. action or something. So I brought you a pie. Nkuguliddeyo paayi kuba simanyi kufumba. Bamulirwana bapya be batyo babaaniriza. Amugulidde paayi. Try this. You're gonna thank me. Yambuuza onywa sigala kweniye kwenigezaako ako ojja kunneebaza. Cleaning his face all day. Mom, I want Maama kampe nkagezeemu. to me. Make it. Bambi kampe maama. Rex. Kakana. My father wants to know if you got the phone. Of course I got the phone. I'm talking to you on it. Tell him I said thank you. Where's my daughter? I'd like to speak to her.
mwana wange mulanga ali atenya kugera naye. When can I call her? Taliiwo kwenni nkubedde. Give me a time. Simanyi. Call her. Try back in a few days and I'm Gezaako mu nnaku eziddako ndabo banaakuwa omukisa okwogera naye. Omwana wange. Katonda ati. Egenda maaso. Kale okubba bakulinnyeemu eggere. Katawuni katono nnyo kaalimu. Ebirambulwa bitono. Ate nga talina kuvaawo. Lengera akaalo. Ndiko mu kabuga eno. Kati nga teyeesogga akabuga. Ndiko mu kabuga. One more drink, and I didn't think she was serious when she said goodbye. One more shot, that's all I got when I keep my name in her favorite car. Kakali nga talaba. Only girl. Bwino wabeerayo endiyoka emisana ebaawo. Anajja kukola. Never saw myself as Ng'ayingira akabaala. Ye Samir Laguchi. so she had to know when she decided to go that I We are going never saw myself as Namugamba. How can I help you? Kuyambe ntya? Agenda okulaba embuuku. My God, does your face look out of place in here? Get out of here. It's just that you're really hot and your face doesn't go with this. Katonda atu mbadde mbanyi abantu ayinza baba mukazi anyirira mu kifunga kino. Hot air coming out of... Olimba. Are you drinking? Nkuwa ekyokunywa. N'ayiwako. Whiskey and some confidence. N'asaba ka whisky. Naye nno babaayo abalungi. Kiringa onowulira ekyalo mu matu nti bukooza n'omanya nti yo teri kiramu. Let me see. So we have a broken-hearted redneck on stage named... Bayina mutakooli We never even... kitaamirike nsingo myufu ku stage. This is... Omanyi ebintu bino. Buli omu oba n'erinnya erikanga wano agamba kitaamirike nsingo myufu katugeye tumulabe. Naye Annie, this is my brother. ono brother wange. Your brother? Yono brother wo. Tayagala nnyo beeyogereza ku mwannyina. is it? Okirinda mu obuzibu. What the fuck happened in your house growing up? Kiki ekyatuuka mu nnyumba yammwe? A lot of awkward... Omuye talina kyatya. Kobe ng'oli kanyamooti otunulanga ekizibu. Yakuvuma. Amuza kye kyatuuka mu nnyumba yammwe. Abasajja abasinga amaloboozi mabi. Oli ali ku stage. In the trunk, it was like 3,000 beans. Simanyi bamusoose mupakira bikongolire okumussa wali. We were hijacking cigarettes. We were Alright. hijacking a 10-year-old's dream. Annie! Dani, kiki? Maate olaba eki? Happens inside. Mbw abadde yeebase bw'aba aloota. Aliko emmando yakiwanuka aboggola. As it relates to his rebellious history as a childhood thief, thereby appearing edgy, cool, tough. All Omuwala alaba bamuswaza. access into her lady. Ate tati kimalamu maanyi ng'abawala. Okulaba nga bamuswaza batyo. Bulaza ayogera ebiyitira. Bw'atyo yagoba katosi. Ayogera ebikanga gwe n'oba nga toyongerako ku byasoose. Nkaba. They found her body out. Lusalo ndekera okukaaba. Killing me with his depressing... Oyo ne bangaamutuge tasula. I mean, he's confessing to a murder with... Ekyalino kyenenya kyakola. Lwaki akanga gita moddulo? You get up there. No. Fidimu egenda maaso. A stand up guy gye tulaba. Why stop now? Era ng'evamu emizu vidiyo adi mu VBSMC ku Yamaha Center nga bulijjo Ike Music ku Yamaha Center shop number B57. Top of that. $150 just to go up there. Oyo nsiba $5 bw'aba nsinga okuyimba. Abantu bonna abanakuwaza. Gwe! Tuck your sensitive heart back in your pants. Let's bring up this guy. Abadde aggyeyo dduulu kati mbu aziteeke mu ngoye gye zirina okuba aveeyo kye bategeeza. Please welcome little Deacon. It's Derek. Kale mutwanirize ddalo Dinkeni. Deriki. Eryo lyagambye tumwaniriza abeeko kyagira. $50. Mbu basibye ssente $50. Oyo bw'aba amusinga. Bamponyeza. Kati kulwokuba mwaze mu kyalo eno. And my love for music.
simanyi nnyo bya muziki ze sijja kuyimba. Uplifting, right? Agambye mbu oli abantu abebasizza yasobola okukolawo ekyenjawulo. Blue Marvin Gaye. Wadde tamanyi kati banabayita bannakyalo. Yalaba omanyi ab'ekibuga bagenda mu kyalo bamanyi asanze abaddiribba nti laba bano. When was the last time you shaved? Never. Diro wasembayo okumwa ebirevu. You guys never heard of gel? Towulirangako No. kukamwa birevu. Are you eating Aubrey? Kati kumba engeri yalina ebizibu byewaabwe. Your parents? Omanyi buno bwemusi buba bujjerega kati ate ebigambo byawo bibujja mu audience. Kati abantu baseka. The product of a deer and a man. Kati oli simanyi kitamirike ow'ensinga emmyufu oba akyali n'omulimu. Omye yasooka n'ajereka buli ali wano. Ozanya ne beemusi abo simanyi. Tori writes, I still like you. She really means I love you. She just didn't write love, right? Omanyi lwaki n'adadde nkyakwagala. Pretty sure she knows that Kaakati like and love. No. bano bali mu kweraliikirira kubanga munnaabwe yabawayo ye mujulizi tebamanyi na gyali kati. It's pretty rock solid. Tebamanyi kigenda kuddirira. Oh, hang on. Sokolinde. She just sent a video. Let's see. Bansindikidde ka video. It's probably an apology. Like Yetonda. Text our apologies. Hey, Sal, I just jerked your cousin for the third time. Isn't that weird? I got real problems and I gotta listen to this crap. Nina ebizibu ebyaddala munziza mu kacica gwe mpuliriza mukimanyi bulungi omusajja abawawaabira ngenda funa obuzibu. Ye yali mukulu. 25. Nkatunda 25 atandise otunda alubamu ya comedy. 25. Gozanya n'abaniga. Atandise eri nga takyuse ennyambala kali omulimu baagumuweera ddala akabala katandise okwata ebyokunywa bamuwa bya bwereere naye nga ye ku ndowooza engi gyali omubbi wano era alabanga abanyaga. Vaayo mutusiikiriza nammwe mmwe mutagula mubeere eno musajja ali wano gekana mwana boyi soko gye mwana kyali waffe mwana. Well, I like to get right to it. Kitamirika ensingo myufu kati awo mbamba kubamu nange. Stuff up. That'll be. Oyo abowo oyo oba lwaki yaggala sho. Abantu yabakyusa bonna abanywa sigala sebo banywa buli obunankani. Then on the other end, Leslie. Kano baali bamuyita Elizabeth ye yakuula n'ebyange. I think you really did something special for him. I think even his lyrics, they've even made a turn for the positive. Laba. Yeah, some people just can't shake a heartbreak. Not me. Boy, ali funny. It's off a porch mat. I just can't see a guy breaking your heart. Talabako omuntu amumenya mutima. Heart, more like my nose. Really? Oye nti nze bammenye emitima mirundi mingi n'okusinga emirundi gye mmenye ennyindo. I left that part of my past long ago. Bwe kati akayimba mukatera okwagala bwe kagenda. Huh? So he's sending you the money. Akusindikira sente. But yeah. Eh. Oh, I can't believe they broke up. To you and Madison. Yes, Dad. So what? He's supposed to. She's his daughter. All his life. Kali yebuuza omusajja ono lwaki takyalabika. I never hated the guy. Naye muleke. I mean, I know he ran his mouth off too much. And Naba naye kenyini walinga omugaato yagala mumulaba. You're defending him. Lwaki omudifendinga? Beautiful, Dad. Kyakabi ekyo taata. Sezaala ayagala liri eriyaye. Ale Sezaala ng'amatidde omuyaba amumatidde. Kati omukazi ono yalinga yagala nnyo bbaawe kwega ebintu by'abakazi bizibu nnyo. Yagalanga nnyo okulira bbaawe ng'amwegayirira bambi kandaye ku mwana wange. Banne nkwegayiridde kale kamulabeko enkya. Kati olunaku lwataagenda waataakuba simu mwegayirira. Kye kitandise omubobbi omutwe. With a man named Philip. Wali owuliddeko omusajja gwe bayita Philip. So, I'm driving the car for like a week, right? Come to find out the guy doesn't even own the car. Atandise ogenda maaso n'okuba nti kati bamukyaza n'eka. Against my will. Bano babayika. It's great. Listen, I pull into the house, right? Just as I'm about to make a right. I once caught a land shark in Tijuana. It's tricky. Yo, Manny, the fuck is up? Why you keep interrupting me, bro? Your stories take too long and I'm having a hard time believing them. Ebintu bye biwanvu nnyo atandise ofuna obuzibu obikkiriza. Ebiki?
The condom broke. Derek Cash. That Leero accident that I've ayita abatalanta mujje. It's my John, and I was his lead. Baali bamuyita John, ne bampita Nagawa, era ne tujja. I love you, John. Kwagala John. Kwagala Nagawa waabwe. Yegenda maaso. Sebu yatandika okunya abatalanta akabala kakwata omukazi kino kyayagala. Bani kuva wajja nafuna omukisa. Kiki? Kiki? I'll be right back. Kale kanzije. Teyawasa bosi, teyakuba amanda n'amutereeza mu layini. Oyo mwana affe yenze era si ye mmwe. You! Mwe! Where the hell are you from, anyway? Nego gundi bakuzaala wa. You're in some old-time gang or something. Olingo be yasimatuka oba bbomu. You ever heard of sleep with your mothers? We're bigger your house. Wali owuliddeko nti olabikanga osula ne maama wo oba olabika tonnakula. Oh, I think the audience thinks... Kyemmanyi Katonda yamugaana okwetongola. Waebyo bitubowa. You're greasy. Oba wavaawa. Who knows where you're from? Tetumanyi na gye wava. You're trapped. Go drink with your mother. Genda onywe ne nnyoko naawe. Went after my own heart. Thanks, honey. Wama mukwano weebale nnyo. Ani gwaswaza. Tough guy. Oli wakabi. Let's dance. Wow, those are 4 words in a row out of you. You might need a nap. Bana yali mubbi. Bebas. Bano ba comedian batera kwera ba musujja. Mujja mutaye kulongooseko wano. On the planet. Ebintu byonoonesi. Lay low. Kaakati n'amukuuma yamugamba alina kuleyinga lo ne loodi. Comedy? N'okuba abantu. You just made my life twice as hard as it is, and that Naaga kati obulamu bwange oyongedde ebbukalu by'emirundi ebiri nga bubadde. pressure, a love of dark alcohol. Otandise okunninyisa pressure erinnye. Mpuliriza Sami. One responsibility. Gezaako kubeera omuntu obuvunaanyizibwa. You got that, Sammy? Okitegera Sami? Boring. Kaakati ogenda okuve. Back everybody to the show. Munsanga okudda ku show. Tugenda batuusaako ekyajabu. Kino kyavudde mu kyajabu. Nekifuuka ekirala. It's insane. Kino kyesimunyisa. And he's doing... Kyesitasa. Ono ye comedian. Tuga kali wa modi gye bali family yano semayo ba amagundi. Naye kati ono ye comedian. Tala mumenyira bino bye muvuma ba comedian. Ono takuba asabula. Yabasabudde. Era kambala gakafaananyi. Ku TV. Apparently it's not. Take a look. Wow. Those are 4 words in a row out of you. You might... Oli akasudia yatandise ng'asaaga. Bamunyiziza. N'anyiga. What are you looking at? Kadi sabo. You. Mutunulirani. Ugwe. It's definitely you. Bane tunulidde gwe. Everyone in town watching. Bane buli omu kibuga kati abalabye TV okwetula akatundu wano. Ono comedian asabula audience. Started. Banangola akanyuga engumi ateekeko akanyuga n'ebirala. My hair's still in 5th grade. I like to see what your dad's hair looks like. Yakumanya kitaawe yetugira kuba like oli mulekwa. Fair? I'm sorry. Tukumatira tuli muwagizi. Abenna bamala. Ate teri muntu azalanga comedian. Kadi bu video tutandika okutambula ku YouTube abantu babulaba kuno comedian nga mukambwe. Bakubajja nabo obaye. Nanga asabula. Tebugenze vairo. Abantu batandise okukomentinga ku YouTube, Facebook, laba view. Ali mu mitwalo 5. Abakalaba ka video emitwalo 5. Half a million viewers. 500,000 views. Ba viewers bali mitwalo 5. Famous. Kana twandwa kumanyi kati famous. Wano olwana nnyo. Dice Clay and George Lopez have... Mu Uganda wano abantu omutwalo gwokumanya. Say hello to... Oba wakabi. I love this comic. Abantu bagamba nti kano bakaagadde. Babiyita oba balowooza ba comic bakazanye buzanye. Step back. Kumbe si bwe kali. What the hell is that? Okay, it's just a solid response. Don't read into it. Laba. It's a verbal stabbing. Here's your money, Pat. Owa isoko labe wano send zino frank. Friend Sammy's blowing up on the internet. Wanje? Excuse me? Yeah. I mean, who knew the guy was so funny? And he's a badass. Oli boy wa mutawana yakubya kabala. Gone. No, he's not. He's not. Look. Gwe soko labe. Ate fe tumunonya.
I want this tan rat dead. Mwagala mufu. We'll find his ad. Tugenda muzuula. Really messed up with this whole online video thing. Kaakati bino byonna ebintu byayonoonese kasita byagenze ku gundi ku kitimba. The guy was heckling me. What am I supposed to do? I had to protect myself. Kati nnakola ky'okwekuuma naawe kennyini oli musiru bagambye onkuume oli awo. Stabbed. Nze nabadde manya nti ebijja kuleeta obuzibu. Out of your whereabouts all times, okay? Mbu yabadde alina omukuuma teyamukuume kati ne yeekuuma. Joe, I'm dead. Simanyi nakumanya. Not fucking good. Huh? A lot of time with that Vicky, right? So I'm gonna need her address. Kade omunywanyi wo simanye Vicky nja kwetaaga adresi ye. Abantu bajja mu kabaala. Bazze kulaakuwa akabi. N'okumulirana. Mwana story. To be honest with you. Last time someone said that. Kiki nze kanyambusu ogamba ki? That's too bad. Mwana kibinye mwana. She was alright. Akanyambusu vaana ngende gana ena kindeese. You're good. Mwana oli wakabi mwana. I haven't heard in years. Mwana alo kyembadde suulyanga myaka mwana. Like a Dangerfield or a Dice. No, I don't. Kale waliwo no simanyi gwe baali bayita simanyi bayisi. Naye ate gw'osusse. Fuck me, I was only kidding. Iba kujjeewa naye. olina omulandira adda kitindi mwana muntu just mwana. I booked Rascal Flats last week and hand to God, all sold out. And my new... Abantu bonna bonna nakabasindikire mwana ne bagamba animba kati bayala kutwale mwana ku show yaffe mwana. Look at that. 2 artists I never even heard of. Ya asagala. Derek. Bobila. I want you to open for Todd. That's right, picture this. So you can sell merch after the show if you got any. Oh. And it pays $5,000. Agenda mu emitwalo 5. Let me understand this. Kati omubbi onabba ne mwikita banko wadde akasanvu akekutte. So kati bw'omugamba omutwalo 5 yaladera nga ku kyonna kyagala omutundako tasigaza bulamu. We ompita musiru gwe bagaye giraasi 2 ze nakanywa ntamidde ndaba egenda maaso a stand up guy gye tulaba era evuddemu emizu video nga bulijjo. Nagambye SK Movies wali kwenda gye center and movie based on madawe nga bulijjo. Pat, I think we killed everything here. Kagwali kafumbe mu kasarodi awo. She is cheating. I know it. Enough. Ono alina obuzibu bwa mukazi we. Ono mukazi musigu ono. Got a guy on the inside. Mujja kudda ku ebyo mugenda tulina omuntu alina okufa mujja kuvundira mukomera. Singa olunaku lw'ekkooti lutuuka nga tannafa mumanye agenda bba waayo. Ate simanyi oba bino ne mukomera bibaayo. Bibaayo kweri? Balina ekizibu kimu. Ekizibu kino kiri masavu. Form. You serious? Oh my God. Omuwala yayongedde omwagala. Mbuyanga emitwalo 5 okakasa mbu. Never met him. Aliko talina katonda agaba bwatyo. Twaleri. Nze ndamugobye. 500,000 views. Emitwalo 5 nasoze nga zira ndoota siroota. Stop sign. Nawe nja kubbira ano nva maaso. Funny. Not everyone. Egenda maaso. Hano to play agenda featuringa Derek Hesh. There he is. Kakano omukazi yamulemerako. When we announce you, you go on. Wetukulangirira ngojja. Sebo omukazi amulemeddeko bajje ku show. It hits you. You take your time. But twalo. Naye nga tagenda nko mu bifo by'amanyi nga kino. Ekintu kino kitandika nga asaaga bagundi mu mwezuule. God forbid, poo. Naye gwe omuntu bw'anzitula ku stage, ekyo kikirizibwa pupu teri ajja kutta. Genda. Money back. Kale. There's shows all the time. Just say it was my voice or something, no? Yo, Bobby, coffee's cold, man. I'll take care of it in just a second. Todd Player, this is Derek Hesh. Hey, Derek, man. Yagenda masa yanjuleta oyo wakabi. I love your video. Mwana video mwana najagala mwana fetu uploadinga mwana videos nafuna ba viewers 26 mwana guli wakabi okitegeera mwana bebaludde mu kintu. All shows a wash. You guys are taking a big risk here, seriously, I'm telling you. Negundi gwe mugira yo risk bayamanyi okuyimirira kajuka naye nyini akimanyi. Abamunonya tamanyi kye bajja nakyo. Akabazi olaba akakutte naye we mundu abawala. Swam with the sharks in the Dominican. You want to open for yourself?
got a fucking resume. Dude, gundi kolina ekizibu naye weyambe. I take the stage, right? Mwana nze stage we nyingirako oli omunembe obinga mwana olalaga nyingidewo kitegeera. Fucking people are going ape shit, but you are doing important shit. Yeah, man, you're... Mwana oli wakabi. I think I'm a fucking fraud. Oh, man. I did. Boy, mutokozesa lulimi olwo. Because you got sad eyes. I was bar mitzvahed. Alina sad eyes. My real name is Todd Silverstein. I'm the son of a Jewish scrap man. Mwana nze nange kagandi mutani wa muju era nva matwala eri. Eric, Mazel tov. Nze nkubulira Derek. Ojja kudda olowooze nti ffe tuli baawano. From your neighborhood watering hole. Tubaleetedde wakabi akawungezi ko bampise. I'll be right back. Nkwagala kankomewo. This better fucking work. You crush it. Ngeza n'enfiirayo mujja kundaba. Want me to sing you a little something? It's like a little something. Just rock it out. No. Something about the way nange mbeera manager oba oligoma manyi okuyimba ono alowooza ni manager mulungi atuusiza oli waali kati mbo nayagala mumanaginge manyi okuyimba naye kale onoonsonyiwa nayogedde ku kigambo ekibi yayogedde ekigambo ekitegeeza esantiri. I gotta give you credit. You have some balls leaving the house with that face. He's cool. Gundi gotegera okuba nolina edduulu nnyo kaye ensonga lwaki olina face eyo. You see my cocaine? No. NyQuil? Nope. Maybe. Balinda enduulu sebona ne bagundi bano beeraliikirira enduulu eva eringa nnyingi kweguma. Your poor dad. I'm sure he wished he pulled. Mulimu abantu Katonda beewa talanta ng'abantu jasiti okumulabako ne wayimirira awo nga kiwedde beezaabwe nga ziweddeyo. Naye ne mbambali najja n'akola omugugu gwa katemba neera aveeyo. So, not really then? Abaye tebeesigika. Ali eno yagamba yali akigambeko nti oli mulungi olaba onyirira. Yegenda maaso. Construction worker from the village people, everybody. Naabulamu yakubire ku bukalo mwanyiridde nnyo akawungezi k'olwaleero. Awo. My name is Derek Cash. Thank you so much. Yenza Derek Cash mwebale nnyo. Bannange. We have a great show for you guys. Top players coming to the stage. Ne banjula ddayo. Ate comedian omulungi talwawo. N'osanga oli ng'alinga azolonkinga n'abeera okwo. Darling, you know, I think I can get you on the show with Ian Camps. Can't do that. Listen, I'm getting a little too popular. Bublé. He was discovered at a wedding. Who gives a shit? I give a shit. I'm gonna get you his book. Read. I don't read. You know, can I give you a hug, please? Don't touch me. You want a Thai boy's massage? You want a line of geishas doing magic tricks, pulling rabbits? Bob, lift shit. Bob, can't do it. Not gonna. Get out of here. Come on. You know, Bob said he can get me on the Ian Camp show. Yeah. That's amazing. Are you gonna do it? No. Go. Why? It's a... Yeah, listen, I'm wanting to tell you something. I want you to get mad, okay? Here it is. My name is Samuel Aguchi. It's not action program. What did you say? What a muntu. Listen. Olwamugati ndi ku protection program. Kajogere kigambo police. Kivunula miwunyo matuka. Bad things and bintu bingi ebibi yakola mama. Nakola ebintu bingi ebibi twamenya amateeka ffe. Government put me here. You know, to protect. Kati nengamba government nze nkoyo obubbi era nengamba sidda mukola bibi. Linda katonga mu bibi akola mwatu ga muntu abamwakola ki? It doesn't mean anything. Ekyo tekyetaagisa kino kitegeeza
Yes, mbadde nkugamba ati ndi ku protection program eyo kati bankuuma ate gye naakomogira kuba bali bengendo bako obujulizi banoonya bajja manya wendi. Oh. Before this whole thing goes down. Kati. I'm sorry. Onoonsonyiwa. Please. Bambi. Kale amugamba mbu alina okulaba muwala we. Alina n'omwana ow'obuwala. Ebintu ebyo ebisinga abantu tebaagala byogera. Ojja mu relationship n'otagamba mupya ono nti olinayo omwana. Tuuka maaso ne bitabula. Omuba olinayo abaana nga 2 oli oba 3. Oli omugamba nina 6 kuba tomanya gye wayise sabbiiti ewedde. Oyinza okuba mu mwaka gumu ofuna abalala. Kale omugambira nina 6. N'akimanya nti gye ngenze baki banakizaalizi. Kaakati nze mmanyi ng'akomawo. Ebimu byakola tabyogera kati ng'asanga sezaala we amwagala. Yebale taata gali. Oli ndi bulungi. Sezaala amwagala. Ng'amuyisaawo emmotoka sezaala. Abo be babeerekako basezaala. Naye ogwa ku sezaala wo nga wafutu shubish. Ono ye sezaala. In and out, right? That's it. Okay, I mean, forget the boys. My daughter scares me more than they do. Tell me about it. She's gone, right? Yeah. She's in the city for a couple of days. Gwe tofaayo ebyabali abalenzi. Gwe tofaayo. Kwendi omwana ono gyali maama omwana nti ataliwo. Taliwo. Akimanyi mukazi otamwagalira ddala. Agenda okujjanga kiwala kye. Olaba omusaayi. Mutulo mwabadde nadda engulu. Batuliiga okwagala ku baana baffe tuti Mungu atusaasire. Maddie, I'll be back, I promise. I can't tell you exactly when, but I promise I'll be back. N'otuwa ku mwana otandika omwegayirira bambi badde ndudde okulaba ne mwana wange. Another family somewhere, do you? Ne wafunayo family endala. Nedda mwana wange family nineemu yeggwe munnange. Ye taata wano okibuuza taata omulala. So? I know so. Tonnakyaba. Oba wazaalayo omwana omulala. Listen to your mom, okay? Hey. I love you so much. I love you too. Kwagala nnyo mwana era kwagala. Taata oba yali mu magye. Sigino zikaaba olukaaba okulaga ni waliwo ekize. Kyabaagala nnyo omuyaaye ono. Yegenda maaso a stand-up guy gye tulaba. And now, I'm walking down the car with fucking clothes on my neck. Nja kwetika ndi kuyoola nze tonzanyisa. In my car, I'm looking around. Kirimu ntunuulira temukubwangako kiki yalina akani. Flipping to ayina okuyiiya abasanyusa. Ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga bakomediani bono so nabo bali creative. Awandiika ku kisitole n'alyoka agisavuwaza. As if I don't have enough negative feedback in my life. Mutafuna ku negative feedback mu bulamu bwe. Walk in, link up your Spotify, listen wirelessly. Enyingira omwana baawuninga kati kano kaddiimu mwana bakaliyo kikkiriza nti kigaliiro kitegeera kigeyi. Ship her out. Alwedde ezange ngenda okumunoonya ati kanzije ngenda omukebera ebweru ng'ayise manju. Tinder for ugly people. I'm done. Onajja agattagatta. Yava Middle East. Most people have a friend for life. All my friends are doing life. But I'm new in town. I started dating. I met this girl. She's got so many personalities. She keeps asking me, do you even like me? I'm like, yeah, I like all 7 versions of you. I like you. Nze nawakono omukazi kiri kaliko emmandwa nga kubanga bwe mutunuli ambuuze neddala onjagala. I'm getting old. Kati namuntu n'akusobera ogenza omugamba nti nabangu jangu ng'era oyagala nabangu ate n'atuuka akubuuza mbw ate omumatira nabangu kiki? Anybody single in the audience? Waliwo atalina musajja wano wamma.
I got some good news for you. Nina amawulire amalungi gy'oli. Personalities. Nafunye ttiimu yayo asamba omupiira balakaasivu nnyo. Come back, I swear. We naakomera ondayira mu Katonda. Mujja kuba bulungi. Mu buli koona nyambe nga muli basanyufu. Muzibu nnyo. Yakitandika nga asaaga. So people are calling like crazy for reservations, Sammy. We literally... Okimanyi Sammy bano bakubye nga balinga abalalu bakutukola reservation. Ojja kunkubya. Nagamba eyo sho nagigaana. I really messed up, you know that, right? Why? Ekyo sijja lwaki? I mean, the man doing stand-up. I mean, you might think it's cool. Eno yalinga stand-up just omuntu nga bw'anajjanga challenger. Kwegamba jjukira akabaala kano yakasanga kalimu abantu 3-4. Ye ng'alaba okukolerawo ziringitiwe tekimusala. Motel just... Naye ne kijja kikwatayo mu butale bugenderevu. And his little talking. Kati abalina omukubira banoonya munoonye kati akirako nseenene bamuwenja buwenja. Omusajja takyalabika. Ayise poliisi ekitundu ayambibwe. Manya mujja kunnyamba edda. Kiki kino? Sooka alaba ssente zo baziggwerayo abo. I'm so glad you're here. Nsanyusoze. Mbw ayengedde kuba. Unfortunately, tonight we can't do anything. Anansanya sirina kyensobola kukola kiki? Lwaki? Jenva abadde nfunye bakasitoma bangi kali nkooye. I'm very sensitive right now, and sleeping with you tonight could really set me off. What? Joko obudandi wano mmanyi omuntu ajja kumbe kati oze kitundu mu. Something was definitely off. I mean, I cried during a Save the Tiger commercial, and Lava? I don't even care about tigers. Can't you just start this whole retrograde nonsense tomorrow? Totandika kasasiro nongi. Morning, and there's one thing, you cannot change your mind when Mercury's in retrograde. Huh? Nange. Noli nno seba alulanga omukoowu naye nga yagamba endasi weeziri. Let's cuddle. This is a disaster. No. Kandatu. There. Here. Kutabanguka kwennyini. Enkeera. Bano tebakyasula waabwe nabo. I mean, he's not even a talented one. Come on, Sal, you gotta quit that. Omusajja ono talina na talanta. Naye ayinza atya okubanga akola ne comedy. I knew the day I met you that I loved you and... Namanya olunaku lwe nakusanga ndikwagala kyannaku ontamye. Look. Omuntu ayinza okubbira bo mu kayimba. Peter Pan in 5th grade. Gundi. Ffe twakomukubwa mu kyakutaano jjukira omusomesa oli ow'okubala kati nze saagala ku ntuuko ebyo. Sammy, he couldn't even... Wawulidde omusajja kyagamba. All you gotta do is play lost. Yeah, Star Search, you're fucking losing it. Okay? Ovudde ku mulamwa. I don't even want to do this Sammy shit. The saga end up being some taking out our friend. Oh yeah. We have to tell mukwano gwaffe signing wali eri Friend of Kaya okusayininga kyanjawulo omuntu atya jukira bamwogerera ebigambo wali kano. jealous when they hear me call him uncles too. Kati It's already emotion. Gobolooza byakusaaga. Tulina omunoonya. Oli agenze sijja kweyunga mu byakunoonya kyali waffe tutumunoonye. Embooko z'okkomera tebakulinda galamira. Gweddaawo. Hey. Want to be able to move him if we need to move him. Move him if you want to move him, you say? Agabayagala babe ng'asobola okumutambula oba okumutambuza oba kiba kisoboka. It sounded like you said a chew, but you didn't sneeze. Yeah, it's the way I sneeze. That's true. Bless you. Thank you. Azewa chief local office ono. To keep a closer eye on Lagucci, all right? Njagala okuleka ne mukumirako eriiso ery'enjawulo Lagucci. Understand. Bajja kumutta ate nga tumwetaaga. Summer sprinkler. What language are you speaking? Naye lulimi kilwogera. Look, let's just make everyone's life a lot easier. You keep a closer eye on Lagucci. N'agamba buli omuntu anguyize obulamu bwa munne. Omusajja mukuumireko eriiso. But you know, this is like my first or second time being up here trying this whole comedy thing. I used to make fun of people. I used to go on the audience and be like, pick somebody from it. I mean, it's not comedy. I figured I got to tell jokes. Laba. I'm learning how to tell stories. Ate omuntu ajjanga. You guys like blonde jokes? Ajjanga kwegamba ayogera ebibye. Up in the morning. Ne wabayogera mazima olabanga alimba. A blonde girl is driving to the beach. She sees a sign that says beach left. U-turn and goes home. This blonde girl's unbelievable. Yeah, so this blonde girl's driving down the highway. She cuts off some guy. The guy pulls up next to her. He's like, pull over!
She pulls her car over. He's like, step out of the vehicle. Takes a pencil, draws a circle, goes, stand in the circle, don't move. She's standing there. He turns around, takes a baseball bat, starts breaking all her windows. Boom, boom. He turns around, the girl's on the floor laughing. He's like, what's so funny? Takes a match, lights her car, blows the shit up. He turns around, the girl's dying on the floor laughing. He goes, are you stupid or something? What's so funny? She goes, I'm stupid. Every time you turn around, I went outside the circle. Asasulwa. You just don't seem like a bad guy to me. Nenze nga tonda kiranga kibanda ndi. Should have seen my first. Natugano. Lotto. Can you just be serious for once? No, serious. I'm gonna take this. Kamaro kwade simu. Hello? Hello? Eric, when Hashem grants you a gift, Mwana, gotta go with it. You curl over, throw up, and start getting nervous, cause you got the show. I don't know anyone but... Bubala, you got the show. It's a lock. Loved it. It's fucking up my life, seriously. Time. Comics careers are made by doing the show. But I can't do it. I'm gonna let that marinate. Oh, it's marinated. I can't do it. I appreciate it. Great. I'll call you tomorrow. What did he say? I'm telling you, it's all in your head, bro. I mean, why not try finding a girl that doesn't make you nuts? They're out there, you know? My gut's telling me... Mwana, wandi badodda ku mulamu wago. Ekyokuba ndyogezaako zuula omuwala tekikufuula mu gwagwa. Babano. You just gel your hair? I put a little spritz in it. Ono yandibadde mbwadda ku mukazi. Ayina omukazi gw'ayagala. Okusinga okudda mu byokunoonya okutakyali waabwe. Baba ali awo. How you doing, Marshall? I have a drinking problem and a crush on a South American prostitute. Laba. Look like I'm doing. Kakati. It's all that. So kukwate. There you go. This is where he spends most of his time. Yanywedde muzibu kamuseke kagulesi. You know, I've been at this job almost 20 years and I've never seen someone ingratiate themselves into the community so quickly. Mbu omulimu guno akoledde ebbanga neeteranko omuntu ali mu buzibu nga bano. We'll give it to him, all right? Tunaamufuna. Close, so it should be over pretty quickly. Tali wala mujja kikola mu bwangu kakati ate abamukuuma. Yo ensi eno naye oba eri ku ki? Bamukwasizza ebbaasa. Ne bawaayo endagiriro. Waata. Abatunzi atunzeeyo gundi. These big city marshals are always on the verge of something, always on the verge of corruption. I don't know. It's just more confusing than a crossword puzzle on a blind man's Tuesday. Kakati ono ayogera ku kyago tamanyi lwaki abantu bona bonna. Bless you. Thank you, babe. What? Those records, find out if he's made any calls to the New York area recently, and if so, to who? That's a good idea. I was going to do it myself, but that's a less, sweetie. I'm just trying to help, right, Rex? Mommy just wants to help out. Right. Teeth this morning. No, I took a break from the brook. Gwe wasenyeza amannyo ku makyagolo nedda erinnyo lyadde linnuma era nenga asijja lisenya kana ne babawadde endagiriro tulina omukisa nga bajja akonkona kakati endagiriro yaani. Can I help you? We're looking for a friend of ours. We hear he's inside. Only friends here are mine. Back up, Earl. Yeah. I'm a day drinker, boys. Dance. Where the fuck is he? Lift our chest and you're wonderful. But we don't know your friend.
tetumanyi munywanyi wammwe. Make new friends. Ffe twagala mikwano era twagala mikwano mugende kakikya. Maybe this will help. Oba kano kanaayamba. Oh. No. Owakabazzi waliwo wa mashini gani Inside. owala piga mujali munda magala mulaba owala piga ali munda. You got great taste in hair. But this ain't over. Let's go. Tugende mwana. Fucking guy sends us right into a clubhouse. Ono ezaffe yazidde yeesiimye. Alabika ne bano yabawaddeko n'abagamba nti bajja. I don't really like slumber parties with dudes, and I didn't bring my pajamas, but I can see you're very, very... Ekituufu ono abaddeyo. I think the guns and the hatchet shook him up for a little while. Kyemanyi nti omanyi kale ebiriwo embeera yo bwetyo bweri eki. Akabazzi n'emmundu ereka byakanzemu akadakika ayinza okudda n'ebisinga ebyaffe. I think that's a little bit of a lie. 5, 6.5. I think you're still lying to yourself. Kiki ekyaleeta obuzibu? Honestly. Just let it go. Ekituufu yabulira mwannyina bwono. We're all over the internet. Tugenda maaso. This is Mike Stevens. Welcome back to 106.5 WKTU. Some local gossip news here. We hear that local comedian and internet sensation. Okera kwegololako nagaga. Yes, Pastor Weno. Stay tuned to win tickets this week. Naye yagambye tagenda kubasha esemba eyo. Igenda maaso biggwerawa. I tried to eat pussy and I got splinters in my teeth. Kati ono alina akakakampa kawe mulolu wemula. All right, that's enough. We have to go. Fine. Tugende. Ankwala bagowandeese eringa esantiri. Here, so can all the... Oli musiru yo kadi yenze yakyalina amaanyi soko. Idea. Kirozo si kibi. Ladies and gentlemen, the man responsible for the success of this place, and he's doing the show, Derek Hash. Bagenda kuta Derek Hash ye musajja ali responsible ku sheno. Era yakyaza ba comedians abalala nayingirawo. Bamwagala najja ajja akakakampake. Bamumatira. You know, the first time I came up here, I was just speaking my mind. And you guys laughed. And it made me feel really, really good. But unfortunately, this is the end for me. I can't do the show. Not even my name. Derek Cash is the name the government gave me. Derek Cash government erinnya lye yampa. Ako kabadi ako. Sammy Lagucci. Yenze Sammy Lagucci. I'm a small-time gangster from Brooklyn. Nali nina akabinja kenziba nako mu Brooklyn. Wanji? Government put me here. Nenkawayo government neteeka nenkuume mbaweko obujulizi. Job. Naye nga kale nga sina ye gundi. Soko oveeyo. Excuse me. Soko oleke. Excuse me. Sonyiwamu. Or Sammy or whatever. Oba gwe Sammy bali gwe Derek biki kasasiro ddaali. Sit down. Kale tuulaawo. You awaken the people of this town. Wazuukusa abantu b'ekibuga kino. It's my wife. Nze mukazi wange yafa. My life. A woman that meant everything to me. Buli lunaku omukazi yali ategeeza kingi gye ndi. Namulowoozangako. A few blocks away to... Era oyita awo ebizimbe nga bisatu twamuziika awo. Nakamya we twamutereka awo. Point is, you gave me an outlet. Omanyi ndi wampa omutima mugumu. Thank you. Era nkwebaza. Shit. I'm famous because you, bro. Mwana gwe gundi mwana nze ndiwina erinnya bamanyi bulwempita kubanga wansimula bbulo. Soko oveeyo. Soko ompe n'okumpa. My name's Clint Morris. Yenze Clint Morris. Most of you fucking people know me because you probably drove me. Abantu abasinga bamanyi kati kwa wansimula luli. Can't eat me now. Okimanyi gwe bayagala ofuna erinnya genda serebwa kkube. Video?
Ndekayo bastard. Anger that got the best of me, and I fucking cried. Mwana olaba wenade wakanenda waka video mwana olaba nga ntamide nali ntamide nekole fujo kati ate wenagiraba mwalali ng'omutwe ndikawe wace nganga ndisoba nakaba nengamba kati ate nakoze majani ki owulira. It's like both my eyes were going to the bathroom. Each eye individually just Third grade, an unfortunate young man. I was given a speech. But I digress. You know, I've never seen my sister so happy. Relationship. Era chovola basachi ingirira gundi relationship kwagalana kwamwe kuba okumulaba nga asanyuka lisanyu lyange kati ate ugamba mbu oyagala okulekerawo ekyamusanyusa obanga agamba nti okyawa muko. Even how tall you are. Mwana zitufa eki kyoli oba ali mubbi kale era abantu bakyuka bulijjo owulidde. Her being happy really means a lot to me, so. Era abantu bakyuse wano okukyuka kati engeri basanyuse kale okusanyuka ate toyinza kukomya kati gebyoliko simanyi. Oli ku protection program nafe tujja kukuuma fe tulaba kwatako jangu gwe otubulire obasho jongere obogikomya wano. Let's do it. Katugende maaso ne show. Cheje mwana waffe abayai. It's like Italian food. Nali ndi mugundi awo nengamba netaga ekyokulya ngenda okwambuka nti nga. She just comes over, she gives me. Ole wale lasoka jala nga rwichinaka ni ekikomando. Omuniga. Asked you. How is it? She's like, I don't know. His work? So he's like, how you doing? Good, how you doing? Good, I'm good. Yeah, sit down. Well, were you hungry? Yeah, I was thinking maybe I'm going to have some pasta. Guys, some meat. What are you drinking? Maybe a glass. Drinking some best. Pasta and some wine. Give me $300. We're good. $300. Unbelievable. Anybody want to hear a Jewish joke? So, one day, in the church, there are two guys standing there. I'm Jewish, please help. Standing says, I'm Catholic, please help. Church, they see these two guys. Everybody's walking over to the Catholic. Obviously, it's outside of a church. What times they see. One day the priest comes. Stand there, you make more money. You obviously see people giving money to the guy with the Catholic sign. The guy looks at the priest, then he looks at the guy with the Catholic sign. He goes, Yankele, they're trying to teach us how to make money. Jews, they're the best. I'm sure I'm fine. Just let me speak to her for a minute. For what? Put on for what? Njagala kulaikaninde bamuwala wange mubuzeko eddakiika ng'omulabako ki w'omwagaza ki. God forbid something happens. I just want to hear a voice. Can you please put on the... Singa abawo ekintu kampule ku ddoboozi ly'omwana wange bambi nedda ninde tutubuulira era omwana wasalawo nti oyagala obe muyaayi va ku mwana wange. Nothing's going to happen to you. Okay? Nothing. Laba akozesa obukyayi bwonna mukazi we. You in any real trouble. These rednecks aren't going to pull the trigger on you. You know that. We just wanted to thank you for getting us close. Seriously. Twayagadde okwebaza otulaga nti tusembedde kumpi kuba okunoonyereza kwaffe twagudde ku ndagiriro gye watuwadde ne bamulemmera. You could have gotten us fucking killed out there. Killed? What? Would you relax? No one's getting killed on my... Mukakkane terejja kuttibwa ane n'okuwantugambye nti kaakati this guy's paying for pussy. Omusajja n'alyoka atujjire leka n'okuleka. What the fuck, Sal? In a car? Omutamulida nsonyiwa naye nga kyekize. Gonna esooka okirabe bali abagambye bazze nabo baziwala pigi najja ne bagamba simanyi tanka eri mu nju kati ono yatatutta busi oyo naffe katugimukole. Kayina ebintu bizibu ndowooza olaba ensi bw'etambula okulyamu olukwe si kirungi kuba gituuka ne giwunya. Ono
eddambo lizitowa gwololeko omulamu gwe basula ababiri wamma yolaika omuse tannakyama azitowa nnyo leeta naawe leeta nga batwala eddambo omutaka bamugjeewo yegenda mu maaso n'abalira ebbaasa y'essente n'alyoka abawa endagiriro ng'aliyo abawakaddaala. And you think the marshal is calling the shots? Yes, I do. He had a sleepy disposition about him. And I've been working off gut instinct and cornbread for 20 years. Okay, I got an inkling stronger than a redneck with a... Kakati ono yakitegedde Lodi oli ayinza okuba nga adda ayina ekimuliko ekikyamu olw'ensonga Lodi bwe yazze wano okuba ne akuuma gwe bagambye nigenda okuume ate gwejjuusa n'oŋŋamba mbw ate gwe bakugambye okuuma nti mukukuumire ateekeddwa okuba nti ate ayagala kivaamu okufa kw'oli witness alabike okuba nti kiri mu bbo kyakoze kwekubira aba redneck. Know the other woman? Or? A woman, no. He left her for a 26-year-old firefighter. Njagala olabe. Big son of a bitch. Oh, yeah. Michael Rappaport. Man, and ask you to Walker, Texas, nobody. Go make the call. Babo. Looking at my wife funny. No, I wasn't looking at your wife. Lwaki otunulira mukazi wange ali funny? I have never... Mugambo bamuvuluga. About what one man has said to me. Unlike your physical presence, your fear is very, very tall. Batandise omuwako egundi bamuwa ekitiibwa. It's a situation. And make sure you're protected. Nabuli mbeera tujja kugiyita mukakasa era tukakasa ojja kuba okuumiddwa. You don't. No, I don't. Okola ki? Everything's going to be fine. Ojja kuba bulungi. There. Manya mukoddomi wo waali nange omwagala we ndi ate ani anaalemesa. Abantu batereera mu dakiika 2. Omulaba abayayi banyumirwa amasuuti asibye n'ettaayi omulaba oyinza oga yakola dda kyavaavaayo kazi ayina ambiyansi namba bamukuuma bakoddomi be bamukuuma abo bubazzi balina n'emmundu tezirina lisiiti. What would you have said? I would have said that you have made my life so much better. N'agamba ki wandibadde ogamba kweni olaba n'andigaye nti olina mu bulamu bwange nnyo kati awula bulungi. Did I really? I mean, if we really break it down, did I make your life that much better? Huh? There was the whole lie, the criminal past. Ebintu bino byonna mutuufu oyinza okugamba kulwokuba nze nti owulira bulungi nga nakulimba ne nkukweka bonna nagira nali criminal. All right, let's introduce Derek Hash to the world. Kagwe bisigaye tujja byogera nga tugenda. Yeeno. Mukyala ng'akwata mmoloka ye ebadde ng'eno nakuleeti ku dipo yavuze bbaawe ate ye maneja y'abala ssente. Bano be bako abakubi singa abaawo enzikiza yonna tujja mutemula asaaga. Egenda maaso oyinza okusala mu eyo konvoyi eyo amagulu bakanyuza emitala ena ebiwubiro esika tunuulira bali wano ba bulldozer. For this, you two are gonna get a bump when you get back south. You and Don both. Ku kino mumbuulire muge bakoze ekino adde n'emmundu nnene. An animal. Bwe mulemwa mwe mumanyi nze njala mukimaliriza omukulu ali eno. You want to know the truth? Please, enlighten me. I'm gonna hit you with the truth. When a girl says K, she don't give a fuck about you. And when she... Naga akambeke ngeje nkutegeezaamu omwana wagambanga nti okay aba takufaako. Tekitegeeza ndi akkiriza naye aba tafaayo ku kikyokula. It's on a line, Dom. You're really crossing a fucking line. Osusse wandikomye. Kali ndowooza olaba omuwala. Walaba ba Iron Angels. Bamalayika b'ebyuma. You know that. Dude, the kid like to bust balls is all. Bategedde wano tulina omumaliriza leero. Agende bula yakomewo tulina omumaliriza egenda maaso. Comfortably handsome in certain circles. What circles? Circles!
N'agambye kutuusibwako maama lususu ne nice curry powder. Effirimu egenda maaso. Everyone's a fucking rat. For all we know, it was Pat that dined on us. Man, that motherfucker's got intel on everyone. He knows where Sammy was living, what he was doing, where he's going. Who the fuck knows anymore? It is what it is, Dom. Fuck that overused phrase. Huh? Lori loved that saying. Alo. Si ono mwami. Naye kankwata essimu eno. Hello? Derek Hesh is performing. They didn't even have a picture of you. Okimanyi internet erina ekifaananyi ky'oli omukazi. Swear to God, Samuel Noguchi, if you're not on that TV tonight, come. Nze banne bagambye mbu simanyi ogenda ba ku TV ekiro gwe musajja gwe. Omwana affe wuuno. Olaba abakazi. Daddy. Taata. Daddy, don't. Mbu agenda kuba ku TV ekiro kakati mbu mwami. Listen, Maddie. Mati. No matter what happens tonight, kyonna ekibaawo ekiro. you know that I love you more. Njagala kumanya nti nkwagala n'osinga ekirala kyonna. What do you mean? It's gonna be. Ki ky'otegeeza ekigenda obaawo? I know. Can you put your mom back on the phone? Maama wo muze ku simu. I love you, Maddie. Nkwagala Mati. Wangi ssebo. Samuel Noguchi. Ne mwana gwera gukyo olina empisa embi n'otaŋŋamba ku kintu ekyo. Era tewayagadde nzije. Atukuula ebyasungula. Yajjako bujja. Sajja afumaze ofuna abamulabirira. Uno enaatunulanga namunwe ng'oddaawo. I would call more like a strong like. Okay, so what's with this Derek Hesh? Million hits, kids blowing up. I mean, kyekiriko ono Derek Hesh abantu bagwa eddalu bamulaba abaana Never heard of Hesh. se tebamuwuliranko Ash ono wakabi n'otamuwuliza nti ogenda mulaba leero. Squad alina ekibebe tujja kusimula genda Bulaaya jangu. Hey. Ne bassaako obwabalongoosa. Get you here. Saagayi tujja kutuusa wano era tugenda kuzzaayo kiriya. World. Gwe yina gwe wekengedde gamba bugambi oyo. I'm dead. Awulira yakyekyo mukoddomi ya mukuuma laba squad. Yabayise ba Bosco Kinaani bonna baweddeyo. Ed? Ora. You mean a special feed? It's welcome to the show.tv. Taata agambye ayina show egenda kujja live baagala live feed. It's gonna. Eno computer. Ah. That would be great, honey. Kijja kuba kirungi mwana wange. You should give him a break. He's trying. Nagamba taata musonyiwe mwagezaako kati olaba bwayiiya. Era taata wo banne mwagala nnyo. Kumbe waliwo abamufa ebituli. Oli amaze okuzimba omuntu we mbw ate okomyawo laavu. Kati abatemu bali ku mulamwa. Egenda maaso. Tugenda maaso n'ekifaananyi. You know, this is amazing, right? Omanyi kino kyewuunyisa bannange. Moment. Not everybody gets to have their moment. Kumbe abatemu nabo bayiiyiza wano. Basi. Najja akanakanike. Kasigala kakukyajinga bukyajinzi. Kwegamba kakuyamba okukumira ku habit bwe gubanga muzogo ogubeereko. Naye ng'ate oba toyonoona mawuggwe nga bwe kyandibadde. Nga taddamu kusobola. Ono ali ku gundi live wali balinda. Taata amwita Najja omwami. Kamala okulaba omuyaayo wange. Kumbe balongoosa wali ebikola babireka balugenda. Owalaba ekize nga kijja ekitaze nga kireka ekitaze nga kireka ekize nga kijja. Nga we basembera balongoosa owakasigala ali wali. Kama Katonda wange kama Katonda. If it isn't Don, Bas
Wow. Don't you move. You get out of the bed slowly. Face. Gweva mbuliri mpola. Oliba mukutta omulala. I'm so sick of your fucking whining. Nkoye binakani byammwe. Tom. The fuck? Kikino. Oh my God. Kanat. Tom. Guys with me. They can hide you out. Come with me. No. Jangu nange bajja kutta. You do your thing, Sammy. Neda mwana. You're fucking talented. Mwana akikoze kwa mwana Samo ina talanta mwana. Era fa bali bakonna mwana okubisa mwana chali wange. Excuse me. Mukulu. Kill it. Excuse me. Oli amusse. Tojja kutta chali wa folio koto omuntu otidemu ne talanta. I just ran into someone. Yefuliddemu ne yukira wadda khanira tiyali agadde kujjawo chaliwa. Mungu achanjagala. Ajijijijiji. Ngagenda mu show. Gentlemen, please welcome to the show. Ogenda okwetegereza. Thank you very much. Thank you. Mwebale nnyo. I'd like to start by saying hello to my daughter. Nani agadde mbuze ku mwana wange manyola bajebale mwana wange kwagala nnyo yenze kitaawo zanyirira we nti era nze omugagga. First, I like to set the record straight. Kino kansooke nkyogere bulambalamba. Derek Hesh. Derek Shire erinnya lyange linnya baalinsibako gavumenti muno mwetukuumira naye ngamba kabalimpe naye ng'agange yenze kiriggwa jjo. But I'm pretty sure I'm the first comedian in the history of comedy. Kyokka mutuufu wentunula mu history wa comedy yenze comedian asoose okuba nti nkola emizannyo gya comedy yesalowooza nti nigikola kale balina bugaga nga bunaakunoonya butyo. Comment for everything. It's actually not a bad way to get into comedy. Been in the program. Kaakano ojjukira ekkooti erina okutuula. Offended the whole town. Eno tumulengera ali mu kooti alina okuba nga awa obujulizi kuba olunaku olwo lwali lusembedde. My family. Naye ng'ajjukira yataasibwa kubanga lwe yali ayagala okumuggyawo. Yagezaako kuleka ndi awo obujulizi mu ekyo. Agenda mu maaso bajjo history wa family. Kale nga kitaawe naye yali mubbi wa banka naye yali yeebuuza oba obubbi buvaawa naye nga bulabika bwali buva ku kitaawe naye kale yakyenenya. Era obubbi n'abuvaamu yagenda maaso n'okuleka ndi akola sheeno. Era sho n'etambula bulungi naye era nga n'obujulizi mu kooti yalina okuleka nti abuwaayo. Efirimu eno nze kangende kamulinde obugambo naye nga yo nze ndabira ddala awo toyinza vaawo newe okola ki